Tubana flash lecture na Uganda tubebaza okwekumira ku mukutu gwaffe tusiima nnyo kuba nti obudde obusinga mugwekomirako ne mulindirira ebipya ebindayinda mu nsi yaffe Uganda n'okutwaliza wamu outside Uganda. So nga ffe bana flashlight channel twewaayo okusiga nga tubaweereza era wetuli. Tusiima nnyo okutwagala, tusiima nnyo continue you are subscribing, you are watching us right on Facebook, hamwe ku Twitter handle, hamwe ku YouTube. So kindly keep subscribing. All our friends all over the world, abali mu America, abali mu Kenya, abali mu Tanzania, abali mu Vancouver, abali mu Bungereza, France. Twatumiddeko nnyo tubebaza. Kwe tuli ku mpeo awamu n'omukulu Byarugaba William. Omusajja amanyi okusengeka ensonga ate nawe n'onyumirwa. Ekiteeso n'okwolwale twetaaga kubatangazaamuko biki ebirekera okubaawo mu nsi yaffe oba biki ebi mu kutambula. Ebibaddeyo mwebale mubigoberedde nnyo tubebaza. Programs of Ezuadeko, Musgoberedenyu. We are really appreciative. Thank you so much. And kindly sharing our programs to your friends, your neighbors, and your sisters all over the globe. So, wetuli, twagala kwebuzamu ko ato tutegeragana ffe nawo n'oko tumanye nti kimumanyi nti okulonda speaker w'eggwanga ne deputy byawedde. Ekiddako essaawa zino parliament president okutuula n'alonda cabinet. President alina okutuula alonde cabinet ne parliament eri mu speed ya iri batuule balonde cabinet eyo ne ate in the process no opposition ina okutuula eronde cabinet yayo which is the shadow government. Kati otega mu Byarugaba tunyonyene mu konti cabinet ya NUP erileka okubeera etya oba ya government enizaleka okubeera etya. So tuddawa ate on behalf of that waliwo olutwala tulinda yinda olwa FDC awamu ne NUP. Kati tumanye ekituufu tugenda kuddawa. Mukulu Byarugaba yensonga zino amanyo zisengeko obulungi okusenga kunzi. Era mbasaba nnyo mutuule ntende muyite mikwano gy'aba neighbors abalina amasimu bakubire. Mukulu Byarugaba wali ku mpeo such that munyumirwe naffe tunyumirwe. Mukulu osibye teno so. Nasibyeyo bulungi. Era mbabuuzizaako mwenna abawagizi baffe mwenna mu nsi yonna. Kati kino kiteeka ku bantu bonna. Wanga nakizuula sirina gwe ntumira nindeka. Bantu bangi. Ensi yonna ebetulinde flashlight naffe ffennyini. So mwenna abawagizi baffe mbatumiddeko mwebale nnyo okutuwagira. Bwe mutulaba kwe kutuwagira. Mbebaza nnyo. Now tunagenda wala. Baina okushimanya mwenna abana Uganda nti COVID-19 kulunu watugambye azze ayino mitwe n'amagulu olindoza abadde tatambula nnyo naye kati ono COVID azze ayine mitwe n'amagulu. So our friends please kindly mwambale masks zammwe mwekuume oba bagala kutuzaayo simanyi kisoboka kuba kati batugambye olwaleero bagenda kujogirako bagenda programs zigenda kwera ku mulago wali kubanga bagamba eneja si COVID eri gye tubadde tumanyidde. It's a new variant. Bagamba nti yegoyagoyeza abayindi and partly South Africa ne Kenya katono. So tulina kuba begendereza as Ugandans n'abantu abalala bonna kubanga nakitegeddeko nti Murago abantu ate batandise kufa ne ICU kumpi zijudde. Omanyi ffe ICU tulina ntono Murago mu nsi yonna ffe kumpi ffe abamu abasembayo okubeera n'ebitanda ebyo. So kiba kya buvunaanyizibwa eddagala erisooka kwekuuma tu bwe mulira gavumenti ng'etandise okuteekawo oluvuuvumo nti bayinza kutuuzayo mu lockdown. Lockdown eya Uganda yo nzibu. It is not largely nti COVID. Ababbi bwe balaba nti newe kiteetaagisiza bo bwe balaba nti bwe bati bataddeko lockdown tebajja kubba bulungi ate bajja kuforcinga gavumenti egiteekewo balyoke banyagulule. Kubanga we bafunira allowance z'amaanyi bafunira ensimbi z'obwereere Uganda yaffe weeri awo weetuuse. So twekuume
for the time being fe tusigare nga twekuuma government byenateekawo tulina kyakubakolera banazawo lockdown we shall see we shall cross the bridge when we get there. Now kituufu byonna biwedde kati bwebanga parliament emaze kulondebwa bamaze kulonda speaker ne deputy ekiddako ye president Museveni okulonda cabinet yeja nakola nayo n'okusookera ddala kubanga parliament bwebemaze emirimu gyayo kati president alina kuleeta okusooka alina kuleeta vice president ne prime minister kubanga bo bali approved by parliament yegenda kuba approvinga plenary parliament yonna amateeka bwe gagamba then ne parliament nayo yeetaagisa okukola obukiiko bwa parliament n'okusingira ddala appointments committee bagironde eryoke approvinge cabinet ya Mr. Tibaburwa. So appointments committee eyo nayo ejja kubeeramu abantu ba opposition nga na opposition yamaze okwetegeka. So we tuli ngezako kubagamba nti kakati government ya Mr. Tibaburwa, parliament no opposition, in this case Mr. Kyagulanyi Robert yalina ababaka abangi ajja kukola government yekisiikirize eyitibwa shadow government. It is constitutional command, kiri mu mateeka kyovora abantu bangi obadde owulira naye nabinnyonnyola mu interviews ze tubadde tukola. Kakati mubadde mugamba President Museveni yababba kati ate mugenze ni murayira mwetajja n'omukulonda speaker namwe mugenda ku bukiiko kati timuli gitimayizinze government emuliddamu ni mugamba nti bababba naye ekyo twakinyonnyola dda abantu bategeera ba parliamentarians balondebwa abantu. Si Museveni yabalonda, si government ya Museveni yabalonda. N'okukolera mu government mwe gimugamba nti ya Mr. Tibaburwa parliament si ya Mr. Tibaburwa, parliament ya bana Uganda. N'omusala gwe bafuna sente zo zange zaabwe za muwi wa musoro. So bajja kulonda ekisooka Mr. Kyagulanyi ajja kuba musaale okulonda leader of opposition, okulonda obukiiko n'okusingira ddala waliwo obukiiko bw'enkizo buli buna bwe businga obukulu mu parliament obwe Kyagulanyi ajja kuteekako abantu be. Naye obwo buno obusinga obukulu buli bubiri, accounts committee ne COSASE, obwe bukiiko bwe bulondoora nnyo ensimbi y'omuwi w'omusolo. It is also a constitutional command. Constitution mu nsi yonna, ensi eziri wansi wa commonwealth countries, eryo teeka lyeritufuga. Opposition yetekinga role ya oversight yokulondoora ensimbi y'omuwi w'omusolo. So obukiiko obwe buli buno obukulu ajja naye obukulu buli bubiri paaka ne accounts committee. Kyagulanyi yagenda okutuula n'abantu balonde. Obwo bwono ajja kubeera waggulu waabwo ye leader of opposition. Leader of opposition Kyagulanyi wagenda okulonda ajja kubeera ku level ya cabinet minister, senior cabinet minister. Ebyafuna cabinet minister ebyafuna nono wa Kyagulanyi byagenda okufuna ebimu kujjako nti ye leader of opposition ajja kusinga kwa katono kubanga ye bamuwensako. Ojja kusanga nga buli mwaka bamuwanga biliyoni ng'emu. Senior minister zatafuna ekyokubiri bajja kumuwa emotoka zo zisifanagana bajja kumuteekerako leader of opposition LOP. Ajja kufuna ne ridika police afune n'abakuumi. Ebyo byonna mbireeta lw'abantu okwagala okuteeka Kyagulanyi kuninga nti katera bye batandise okufuna ne ba minister, in fact ne minister n'aba ministers be
abagenda okulonda shadow ministers bajja kufunanga ensako bajja kufuna office bafune n'ensako kuva mu parliament buli minister ajja kufunanga $1.5 million bayinza kuzongerako kubanga ezo ntono mansire ezo ntono bwoba okola oversight bwoba okola research katugambe gwe bakubwa minister bwa defense bwa shadow olina kola research mulese byuma byangeri ki byakulwanyisa ki mukoze mutya simbu court martial ekoze olina kola research so it needs a lot of money gwe mbora babusente butono now ebyo byone byenjogera constitution yebyogerako tulina okwetegekera okulwanagana ne government eno kulwanagana nayo nga tukozesa bwongo tukozesa mutwe mu ngeri ki kwogerera wa flow ya parliament nga muleta ki nga tuleta ebintu ebirimu omuzinzi kitegeeza kyo kuleta okwogera abantu balimu emizinzi okulonda abantu abasaali abalina obwongo obwogi ekyo ni fact Kyagulanyi wayolekedde buyinza kuba ayinza kufuna muno obuzibu why ekyokulabirako kya leader of opposition katugambe Mr. Tibaburwa alese ndugurugunda oba mama Mbabazi muntu kigogenda okuleta ana accountalinga amama Mbabazi abo bona nubwo ataba mama Mbabazi nubwo ataba rugunda Yesu gwa naba alese yenna nenga ye aja kuleta omuntu lazima ali n'obumanyirivu mwe abantu bamwe munabategeka ngeri ki obutamara gogera nimuswaze ekibiina Yesu abangi bapya naye kirungi Kyagulanyi alinamu abasaale abasingo Kyagulanyi mukisa gwalina abasingo okubeera abasaale mu parliament katabadde boogera ate barudda rwa opposition ate bakomyewo ate abangi babe ekyo kyalina mu omukisa so bali bajja kuyigiriza bano nabanu basomye bajja kukwata they will catch on I know bajja kuyiga mangu now Kyagulanyi avunanyizibwa okulonda cabinet wabara cabinet gyagenda okuleta tulina kwebuuza lazima nze nubwo nabasebuziza esaanidde ebeere all inclusive kuliko aba DP kuliko ebibiina byonna ebivuganya government naye nga biri mu parliament nga biri mu parliament kubanga byonna yabikulira mu mateeka leader of opposition wabula tulina kutunula ebibiina bisatu ebiri kumbiranye ne NUP ekisooka UPC otiyinza kugiteeka wabbali kubanga yo yakole kye tuyita memorandum of understanding ne Mr. Tibaburwa so UPC is out UPC is out naye mubinza kubaamu some few individuals mu UPC abatakiriziganya n'ekyo bwe babeerawo bayinza kugenda wa Kyagulanyi ne bakola memorandum of understanding naye ne bagamba nti for us we are ready to serve under you mwasobola kunokolayo then Democratic Party balina ababaka 9 ye nkimanyi ajja kunokolayo Sam weewawo Democratic Party naye eri mu lusuubo okugenda ewa President Museveni President Museveni oluusi ayogera aliwo bwe ekisirani bwe kimukwata n'ayogera amazima ate gwalibadde mukisa naye okwogera amazima kiba kisirani kati yayogedde mukaatu mu lwatu n'agamba nti njogereganyiza aba UPC ekyo kyo kituufu tukimanyi njogereganyiza n'aba DP ekyo kyo kituufu tukimanyi naye kyembadde simanyi ekyatuwadde nti waliwo n'aba FDC abayogereganyiza nabo ekyo no kinyusi ky'amaanyi kinyusi ky'amaanyi lwa nsonga Kyagulanyi obuvuddeko yagamba nti
agenda okuteesa ora agenda kukyali yawandikira buli kibiina kyonna ekirina ababaka mu palamenti agenda abakyalire abasinga obungi bakkiriza ne ekibiina ekyamusambirawo kyali kya FDC n'okusingira ddala vice chairperson waakyo omukyala Salamu Musumba ng'agamba nti nedda owaffe tulinayo olugero olugamba nti olweshigishira lwehuutira. Salamu Musumba kye yakozesa ng'amugamba nti gwe weeteekako n'otwala ekifo ky'obwa opposition kati mwe banene muli banene gwe munene ate otwagaza ki kola ebyobunene byo. Omuntu at that level mu FDC bw'aba ayogera okitwala n'amaanyi omanya bumanya nti ayogera nga oluusi yamazira kwogera ne President General. Wabula FDC yo n'obwe yeekwekereza yo tugimanyi mu bantu mu bibiina by'obufuzi bitayagala NUP n'Ekyagulanyi nga kwali FDC. Bo balowooza nti be baali basaanira okusigala nga bali mu kifo kya leader of opposition. Tibamanya omwana omuntu ajja kujja balyewo ng'enjogera y'ebiseera bino nga bweri. Olina ensi bweto bwebeera. Byarugaba naliko omuvubuka kati ndi muzeeyi n'emyaka nga 56 kati jengenda mu ebintu abitegeera. Yes, kati emyaka 56 I will never go back to my tender age to your youthness. Yes, echo FDC na kukimanya things change. Kati tomorrow will never come again. Sorry, yesterday will never come again. Tujja kujogera konga yesterday. So ebya yesterday FDC should humble itself. Sigambe muniringe before Kyagulanyi. Ne humble yourselves mutese ne Kyagulanyi mukolera abana Uganda. Bwekiri. Naye ekyanaku nti muvudeyo nimuraga ebintu byammwe ate ne President Museveni yatakweka yabaanisedda. Yagamba nateseza. Yamazedda kuteesa nammwe. Wabula mwekyo nze nsanyuka nnyo President Museveni bw'abakola speech ye. Yes. Abana Uganda bangi tibali observant. Obuvuddeko Mr. Museveni twarabye ebifaananyi nga babiva mu State House Entebbe nga bagamba alina abantu banuupo babadde ateesa nabo. Naye mu speech ye kati bw'abadde ayogera agambye nti abantu batanaba kuteesa nabo ate ye nuupu be bakyaganye ate nga wabadde nabo mu state. Kakati ng'olaba awo tukukwata n'abantu ife timugenda kutuzanyisa kubanga tujjukira tulina obwongo. Kakati n'ekifaananyi ekyo nze nabagambira nti ekyo kiri fake. Bantu bana baki ekifaananyi kikwata emigongo gyokka. Mwali muli kuki kati yali Katemba. Museveni yagambye nti nuupu yekyagaanye okuteeseganya naye. Wabula kye twebuuza UPC yo tugijewo wanga ye yagenda yafuuka yeri kubanga olaba n'omukubo ye minister. President General yavuddeyo n'agamba nti ffe twakola memorandum of understanding. So UPC is out. Yo tugireke mukulu yarugamba so kusala mukakalimi awo mpola mpola. Obadde okimanyi nti Olanya yava mu UPC. Yes. Ate obadde okimanyi nti no Amongi yejo abadde wa FDC just recently. So that's what Namongi abadde wa FDC. So musajja mutuufu yagambye abantu ebibiina abirina bwati ayogerezaganya nabyo owa UPC amaliriza FDC ne kataji kumutawanya President Museveni. Ye statement erije yakora ngagamba nga tunatuuka mu 2021 tujja kubanga tulina biina bya bufuzi. Bambe naye tiyamanya ntayogera bwogezi ensenu nzibu bintu bijja kuba ensenu nzibu Abaganda bagamba nti kyoyagaliza mukakitaawo olwoyagaliza mukakitaawo ate rutanyoko. Ye yarowooza nti ebibiina byonna yandibanga bimazeewo tiyamanya nti nupe genda kuzaalibwa ate nga nezaalibwa nga ono omwana yazaalibwa nga mukambwe nnyo nga mukambwe nnyo ate nga mugezi nnyo yamutawaanya kati nango psychologically kati kye kimutawaanya yagamba nti ebibiina tibijja kati oyagala kuteesa naki
names anti bibina wabimarawo 2021 yagwawo yes. wagamba ti wajja kuberawo bibina kati ate nupe kyakulemye ichechi nupu muzimu nupu kibina so in a nutshell ebibina kyo tukiriziganye Mr. Tibwaburwa tosobora kubimarawo kizibu nnyo tosobora kumarawo opposition kyaguranye n'obwafa somebody will resurrect ariyiza no kusinga kyaguranye what matters you see abantu abamu batunulira individuals naye nga abantu nze mukurabo okwange oraba abantu bona abasinga obungi abali kukyaguranye abasinga obungi bali babesiki abo bali bagobereze babesiki kati gorowoze ekibina kyakyaguno tukina mara n'emyezi 5 abantu abamuwagira bali n'emyezi 5 basije bakuru bari mu opposition naye ngo Rusi banyonyo omuntu anaba abana abasomoso omuganga akyababuze nga bamu bawagizi babesije abaraba ba members ba FDC now kino njagala kushidamu banga nzize nga nchogera I can predict eje turaga now what I was saying I can predict nti abantu ba FDC bano cyaguranye n'enupu ye bari nakubakwata n'ubwegendereza mu ngeri kisa sigamba nti cyaguranya begayirire naye mwana watu bwobori nembaga ngori no murara waka gwecokoro mu oyinza kumugurira n'obuntu obumusenda senda no mugurira obugoye ni mumuteka mu kisenge natabawoganira kubanga bwawogana mujya kuswara abagenyi nga bamaze kutuka sivumye echo kurabira ko cyemba wade mujya kuraba egendaga FDC kati abamu bayingira mu etima eriyo kugamba nti cyaguranye kaburengana ye yabaletera binu byona okubanga kumpi nayo FDC genda kusanawo nga baroza cyaguranye yagenda okusanyawo ebibina byona yasigare yeka ekitari kituufu nze binu mbireta bwendaba ebibina banabibina nga baze batandise kurumba cyaguranye byatandikada nengeri je twari mu karuru ni babisirikira abamu echo kurabira ko cha FDC mwakole ensobi buli kana kunchibagamba neti muwulira mwakole ensobi ekibina kyamwe ni mukizimbira ku muntu omu besije bwatadda ekibina kyamwe kiri mu rugendo it's in fact mu ruzungu tugamba it's in a verge of collapsing in fact kigenda kugwawo gwe tunagendera mu karuru akadako kubanga abantu babategede kubanga abantu bategede nti turi mu struggle yo kujyaho dictator twamaze dokukitegera ntabamu mweyisa obweyisa mwateka mu byetima ntuntu tiyandize nga nupu people powered cyari kisigaddewo cyari bade kirungi ne nateka ko kibina nabari yawo enjogera y'ibisera buno ngabweri mwakole ensobi in fact narabura naba nupu nimbaga nagamba nupu nti timukole ensobi NRM giyakora NRM yazimbire kibina cyayo ku muntu omu Mr. Tibwaburwa esawo yorwariro nga Mr. Tibwaburwa God forbid sagara kwagarizo muntu kufa katonda bwa mutwara because is not immortal asobora kufa today to tomorrow NRM ejja kufa ekyoburabe kubanga ekibina kya NRM yakizimbira kuye ng'omuntu kyova muraba akubye buli omu yenna azeeyo okumugambako amusebusi mu byobufuzi tagamwako na FDC negwa mu nsobi yemu nezimbire ekibina kyayo ku muntu Kano Dr. Kano Kiza Besigye bugenze wa bali ne FDC lingegenze wa bali mu byobufuzi in fact naye genze wa bali we byobufuzi wabare kyembagamba I can predict abantu ba FDC in fact kino kimanyi abantu abangi mu FDC baba mu 7 akaruru
naye gwe tokimanyi abe FDC yes kabina kaboba mu kifo cyo kukawa Kyagulanyi basalawo ne bawa Museveni nga bagamba nti kabulengana tusobola kukiriza oli nga balina mwetima nti yabatidde ekibiina era yagenda okukitta ekitali kituufu okay to some extent omuntu ensi bweto bwebeera olwaleero tirugenda kufanagana nanca olwaleero omwana asobola kuzaalibwa bwazaalibwa ate n'akyusa ensi ngamba mu by'obufuzi Kyagulanyi ekibiina kya Kyagulanyi kirina n'emyezi 5 this is a fact nekizuganyiza eggwanga naye olaba olwaleero mu nsi yonna abantu abatunula Uganda tosobola kutunula Uganda nga totunuliridde Nuupu nga totunuliridde Kyagulanyi just omwana wa myezi 5 ensi bweto bwebeera kati owaffe tulinayo olugero olugamba nti Katonda nga yakuwadde n'ennumi yeezaala n'ennumi yeezaala nga Katonda yakuwadde so nze omukulaba okwanga Kyagulanyi Katonda yamuwa n'ennumi n'ezaala kintu nekimultiplying mu myezi 5 ekibiina nekifaanaganako bwe kiti nga kirina abantu bakunuukiriza mu 57 nga FDC ekibaruma FDC emazeewo emyaka egisubamu 2 wabula tiyakwata no mu bantu n'abayimpiza anati yabaweza obuli ekintu ekibaruma nesalamu musumba okuvaayo nayogera kati yagamba nti timututawaanya kuteesa naffe mukole ebyamwe anti mwe bakulu now ekyokulabirwa kyembagamba nti abantu ba FDC mbamanyi abangi bakola ettima n'akaluni bakawa Museveni twale ekyokulabira kwewaffe Rukunjiri nva mu Kigezi wanga ebyafaayo mbimanyi Kigezi yaffe ngimanyi Besigye kasooka beerawo mu 2016 yari awangudde kumpi Rukunjiri yonna yari agirina mu ngalo nga FDC kujjako constituency emwe ye yali emusigadde ng'emulemye eya constituency eyo bagiyita Rubabo eyali emulemye ate mwana watu bwe batutte Rukunjiri yonna ate Rubabo ate n'emuddira yo n'agikwata n'agiwangula abantu ba FDC abasinga obungi mu Rukunjiri tibaawa Kyagulanyi Kalulu bakawa Museveni kyovora baba bakakumpi bonna kati ba NRM abali ba FDC nga kikutegeeza there was a shift from opposition to the ruling party nga baganye okuwa olo waabwe bamumanya ntali na maanyi nibagamba engeri Kyagulanyi engeri Besigye gyataze atono naye talina maanyi talina bwali tuzeeyeka nibagamba tafazali katuwani gwolaba Museveni ng'akijje n'agamba nti nteesa ne FDC waliwo ekyamanyi waliwo ekyategeeza abakulu abamu omukulonda muno mu kabineti wandisanga bamu nga bagyesoze sina kabineti yokka wanga kabineti si kwe kukolagana ne Museveni nga abakompromisinze abawadde n'ebifo ebirala wanga gavumenti nene sina kindi nga abawadde n'emirimu emirala oba sente ne bakola ebyabwe ne beesirikira nga baagala okugamba nti Kyagulanyi kokirabe gwe kola nga bw'olaba Democratic Party yo togibala nayo Museveni kye yali abaze nti 2021 tujja kubeera n'ebibiina yali alina ekyamanyi naye kye yali amanyi yali amasterinze ebibiina bino ebibaddewo byakasangwawo tiyamanya nti there will be a new political party kyova olaba mu busungu obungi nga tugenda mu kulonda just in the midst of election ekibiina nga tugenda mu kulonda kwenyini ekibiina kya Nuupu bwe kyewandiisa abayetaba mu kukiwandiisa mu electoral commission bona ba director musanvu Museveni yabakuba ttale yabagoba ng'abalanga nti kino kyayitawo muri luddawa so ndaba olutalo lwa mutawaana mu opposition wabula olutalo olwo tulina kulukwata with a lot of care
ngabwe nkugambye bwe bera n'embaga ngore n'umwana wakanga muraru afazaro mwambaze ngo yenungi n'omusibira mu kasenge embaga nesoka negwa kubanga tomu senda senze ayinza kutabula embaga waburo kutabula embaga ico obwe tukiteka mu reality FDC nobwe tabula embaga nibava ku muramwa rwo kurwanyisa dictator. That will be the end of FDC. Chekirungi cheturina abantu abagere ncuka buli bwova ku mugendo nibakora banga we kurubesa ku Mr. Tibuhaburwa abantu abagere ncuka mukarura kada bakumakinga todda echo anzawo wenesigamye nekyaguranye echo kyekigenda okumuyambako echo kubiri wali abantu abamu mu FDC abatasobora kugenda ne mainstream nga bachaye kyaguranye echo kurabako FDC eri no muntu nga Nsibambi emawukoteyo yakoragana ne kyaguranye no kumufandinga ariwe some activities ya fundinga ne kyaguranye namuwagira nayitamu kati ngoyo tosobora ku influencinga nagendera ku mainstream. In fact no rwarera wariwo ku TV nene jabadeko nga ayogera ku chenjogerako nayogera ne ku cyasaramu musumba naye nga amuvumirira tosobora kubera senior mu FDC nga saramu musumba noyogera ekintu kifanangana ko bwe tosobora koragana. In fact let me tell you this, nganda o FDC okujayo obururu 15 nga bantu bona opposition bamaze okutegeera nganda ekyaliko opposition yona yegata kumpi yona yegata yali ewagira Kadaga era yamuwagira naye ne bakizura nti wali wa abantu abagambibwa abandi banga bakozesebwa state oba abakora mu butamanya nga bagara kozi yabwefe omukwabo yali nganda yenga agamba omulimo gugwali gwa kuvumirira Kadaga gwa kukuba Kadaga chovora bafe twavayo nitunyonyora abantu nitugamba nti nedda tukizude nganda akolera woranya abantu nibogera nibavuma naye kyatukiridde ekirungi flashlight bagiraba nefu naba FDC bagirabi nganda okufuna oburu 15 cyamazede no kuzuribwa nti kumpi n'obururu obwe yafunye bande nga aba FDC wande banga bali munga basatu baba nabamuwagira bona asatu mu babiri bagana. Very serious. He was humiliated. Waburo okumuhumiliating okukwe nganda semuna byabufuzi nganda is simply a senior journalist and a professional one. Oh, sure. But is not a politician. Okay. Kubanga nze byobufuzi byemanyi tosobora kubehavinga nganda ngonyonya akaruru notanduka kuvuma na electorate no government ababaka abamu timwalize na mu parliament mwalisande kugenda kuba kansara anagenda kuwa akaruru kati bamu nze njogera nabo abamu baga munanga atagamba ntabamu nti twajanga tusande kubera bakansara kati bakansara akabamuwe anti yagamba nti bazande kubera kati bakansara bamuwe tebajja kusoboka nganda tolina kirala kyone kyosobora kwekwasa kubanga gobuli na tata na mama ne baganda be bonani bakugana gobera wabachi onenyani kati singa ba FDC bamuwa yali batika nganda yali badakayana ntaba opposition abebibine birara banekyusiziriza nababo benyini babagambe nti tumurondo oyo kakati nogamba onagamba ki ngenazikiza nekyogedde oza nokwesanga aba NRM balonzolanya ne baleka naba FDC aba NRM abamu gamba aba FDC abanje baronze Kadaga ni barekoranya in fact ne ya nominating nganda si wa FDC wanup yese wanyana ngachikuraga ababo nabakuvamu ngachikuraga ababo bona bakuvamu yes mwijuke yabade omuba chief campaigners ba Kadaga sisiri yogwara abododa seniors bona bari ku Kadaga
igwe notamanya orutaro kati shovora ba opposition ebadde na cause ebadde n'orutaro orwayo nga ruli justified bonga baraba Kadaga yagenda okubakolera nga balina kubaoranya puppet ya president nganda ngagana ngagamba nti nedda ono ye mubi nganda yabadde akolerani ebyo byonna kati tibikyagasa nganda omaze kutegerekeka wabaranze ekigenda okunduma kati kya FDC okuvaayo mu lwato erwanyise nuupu nebiteeso mu parliament wandisanga nga aba FDC basaidinze ne ruling party I'm telling you nga nuupu kubanga ye leader of opposition leader of opposition nga ekibalese aba FDC bakubya akarulu bakakubideri so nze omukuraba okwange Kyagulanyi alina kupulinga cards carefully ez'ebyobufuzi weewaawo walimu abantu abamu FDC abatamwagala aleme kukigenderako mu lwato ye cabinet ye nze njagala cabinet ya Kyagulanyi ebeere all inclusive definitely omu FDC ajja kujjamu mu DP ajja kujjamu n'omuntu pajjemu kubanga naye alina ebifo bingi mu bukiiko obwagenda okuteeka mu parliament bonna bateekemu n'aba FDC kubanga aba FDC waliwo bangi abajja kugamba nti no titusobola kwegatta n'oli mulimu abatasobola kwegatta n'emisati bwabulwa that is true bagambe nti no abo Kyagulanyi baobserving obeere nabo so ekyo kijja kukola bulungi wabula olutalo lwaffe olwa bulijjo ffe ate kati tugenda kulutandika bupya tusobola kusirika nga tulaba FDC etandise kwekyusiza opposition tekijja kusoboka nga weetuli tujja kulwana bwezi nga bwe tukubyenga ne tumuteeka ku ttaka namwe we tugenda okubakora we shall incite the population yes come 2026 you will be paid in hard currency absolutely oyo mukuru ya Rugaba mwebale nnyo buleddala onsonga ozisengese bulungi era abadde tabimanyi bagenda kubitegeera yes bagenda kubitegeera balina okubitegeera nenga tubebaza nnyo bambi mwebale kutwagala and mbebaza mwebale okusubscribing kindly tolaba bulabe video naye please subscribe like and share once you do all those bitutwala mu maaso ne tusigala nga tuweereza nga tusigala nga tutambula twebaza nnyo mukubya Rugaba olwetumwagalira abaawo gawe na WhatsApp please kindly abaso mutukira mu mutukire abasobola okumutuukira surumi nange namba zaffe zinazebeerawo ku simu ekirala ekituleetera okubawa bintu bino twagala mutambule n'eggwanga lyaffe kubanga feeza eri twagibawa ey'okulonda kati bwe okulonda speaker ne deputy kati kyetugendako ate kyekinyusi kyekijja kutuwa omusingi gye tulaga mu maaso mu 2026 tetusobola kusigala wali we mwali mumanyidde we must move, we must go forward ekyaliwo tugenda mu maaso tetusobola kusigalawo getusigalawo ate omulaba adduka tulina kudduka ku mulabe waffe afazaali tuyinza kumusuuza esaati oba kooti naye nga tuli kumpi naye tulina kumpi naye nabagamba nti titusaanidde okuleka misati bwabulwa ase bulungi tumuteeke ku nninga yes FB on all fronts ife abatatya n'abatagwamu maanyi but we shall do all of those lawfully. But that's very good kubanti ekyo omaze okutegeeza bonna abatali mu nsi ya Uganda namwe abali mu Uganda bino bigamba byogerebwa kubanti kugwamu amaanyi nga mukaga baba bategeezeza niate balo twaga wale yangambye konti banange faba NRM ngato tuchaza mbasabe bobo ine byokwogera jangu tubato birinda munanga tunabakoleraje ebina byagwala ne mukama byagwala ne byamugwako ensi yajikwasiza Katonda kakati omuntu ayito wa NRM musasira ngagwe ayito wa NRM yoge muri muitorabi ayo saba mu tibali na byakogera nanti kati cyecho abamuti bamanyi cyakogera abamubaraba nti okogera baswara so it's a tag of war call them and see
Hey, so we are inviting you mujja baba ina byokwogera jangu fe tujja bawereza ate omukutu gwe weguli kusomesa nsi yonna fugwa fugulu kubasomesa mu abatali mu Uganda. By the way, you should understand there are those who Uganda chose you mwembere bana Uganda simwe masa okola jemuli nenge love ya maje jemwatwa yonna ene mukubya rugaba tusimira ddala kwagala bagesti bafe na ddala tata bafe mukubya rugaba agenda abya mu research na researching at left right na tujja ne tuyogera tetumala biseera. So please kindly kinabasabi kiri kintu kimu nja kiganga nkiddamu gwe asobola okutwagala asobola okumwaga mukubya rugaba ne namba inajibawa ne yangi na flashlight channel ne namba yetera kubaawo abaso mwagala mumtuke direct ku namba yese mjegenda basomera nabasobola okumwagala through me nange namba yange naye baawo ku mukutu wansaawo mujja kusigala nga mujiraba ndanga nabagamba juze 0772 980 933 ye namba mukuru bya rugaba mumutukirire eberawo amakuru gacho lwache mbaye namba eno bimagalo kubuuza ngasobola kubiddamu. You can call him direct ate necho okubiri nga naga musajja mulwadde wa mugongo bobo osobola pana doteka ko njazi sabe temugamba nti nno timukula asabiriza sente bonabo yagadde boba tokakidwa bonabo osobola ate fete tuvuma ate tuvola. Keep subscribing. Program fana kwa ekomi wano nga twebuuza cabinet ne nafana neta ya Robert Kyagulanyi genda kufana neta ya Tibaro genda kufana neta because Robert Kyagulanyi president elect na ye mbugama na elect is a leader of your boss wakati weche kibiina abantu bebasinga yobungi. So for that reason ye leader of opposition agenda kufa meche kibiina. So nafe tulinze cabinet ya mukuru Tibaro ebeewo na kino bakimanye kusinzira amateeka ga Uganda kati nupu yegenda okutwara ku ruda rwa opposition yegenda okutwara sente nyingi kubanga twasara mu ngebibiina byobufuzi nga bwe biri biwebwe omutemwa gw'ensimbi kusinziira ababaka bitunabeeranga nabo tukiita mu ruzungu numerical stress NRM yeja kutwara nyingi nnyo then Kyagulanyi yanaddako nga za kwasaganya emirimu gy'ekibiina siza kulia nze government ya Museveni njabaza ko kimuntu nayo yakiriza nopo weri. Yes itoni cha chobola nti ya government ino ebibina byo nayo gedde nabyo chata nabakutesa nayo ye noob tetumanye awagenda tesa kina abandaki nafete na yachimanyi nti noob tesoboka otesa nayo nga na drone zikati zisomba abantu ba noob bari mu dungeons bari mu makomera bwobanga omanyi ngo oyagala kutesa nabo wari sose kugamba nti mwona mbatadde then tutesa then muje tutese mbatadde unconditionally kubanga wabakwatira bwerere bya bufuzi okuwagira gwe wateeka kwebibina byobufuzi tiwamanya nti abantu abamu bajja kwagala Kyagulanyi na abalala bakwagale oba bakugane. Are we in democratic country then? Yes kati otesa ki kujja ko newunya abotesa nabo nga bebuzabuza nti ba opposition kale awo tugenda kuma unako lwa leero atakumira mpeera abatukumire mubere bulungi ate mweraba.